Yes, weewaawo agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamu ekitiibwa gamusinzenga mu nnimi zaago kibeerenga weewaawo. Erinnya eryange Kabubyakira Muzaamunyu yeddira akasimba ka Birongo omubala guvuga kiiso bwe kikulaba obulungi nawe ng'okiraba. Sikyagala kuddamu kutambula nga muganda ntambudde nnyo. Muli balabi balungi abeekumidde ku Culturalprides Voices of Heritage nabagamba lino eddoboozi ly'obuwanga n'ennono mu Uganda ng'omwanjuzi omutesitesi erinnya eryange Zedmock Sabatontomi agakola ssente ng'abasinga mulitegeera. Zedmock Sabatontomi yani Crown Bubble King of Rappers and Rappers Freestyle Emmere kulya era nga Executive Director w'ekitongole kino kituusaako obuntu bino byonna bye mulaba wano ekya Culturalprides kye bayita Ethnic Prides Organization. Ababeera ku kamera nabagamba babeera abantu bamuboka be Zubair TV yabeera ku production wange yenna ate nga tuteekebwamu omusimbi Healing Garden akola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga ennono mugiraba ku mpewo. Tetusigala nga tuyita ba sponsors ab'enjawulo mujje mubeere nga mutwegattako kuba munaye muteegatteko kutumbula kyaffe anaagenda otwegatta. Zedmock Sabatontomi katulabeere ekyo tubategetegekedde twayongeddemu obulungo bungi nnyo mu show yaffe eno mugenda kuba muyiga ebintu bingi nnyo era nga bibeera nsiima nti mukomentinga nsiima nti nno mwagala kye tukubakolera so kinzizaamu amaanyi nensigala nga nkyabaweereza ne ttiimu yange. Katolekere Culturalprides Voices of Heritage episode yaffe. Yes! Zedmock Sabatontomi nabagambe byange nantaggwa buwoomi kubo lya mufumbiro neera nkomyewo osomesa mu episode yaffe y'okutaano mwebale kulaba. Tugenda ku kanyomero kaffe ak'eddagala lyaffe leero njagala nkuleetera endwadde nkuwenne eddagala. Endwadde ya leero tugenda kwogera ku emu yokka oyo awunya ebigere sembera gwe kkalira. Ndi wano okubanga nkuwa kiki olina okuba ng'okola ebigere bibadde bikufukidde kizibu obeere ng'okiwonya. Awunya ebigere nyamba okole ekintu kimu gwe kwata amajaani gafumbenga maka beera ng'obinnyikamu. Ngambe kikole ku makya okikole n'olweggulo ojja kuba ebigere bye biwunya mwenattu obikyasizza oba osobola okukwata kye bayita gwenno kamunye ekimwankulata oba gwe ekyewamala n'ebibajjo by'akasaana nabo bikolera ddala bikwate gattamu ekisula beera ng'onnyika ebigere biteekemu okumala eddakiika nga gwenna 3 ojja kuba mwanattu ofunamu gwenna ekyenjawulo. Leka kuwunyira bigere mbanno nga olina eddagala Zedmock alikubuulidde beera nga mwanattu olinonyaako kategeezako n'oli ategezeeko munne nti akasajja kaatubola eddagala eryabo abawunya gwenna ebigere obeere ne confidence ng'ojjamu engatto mu basajja banno bantu banno si kubanga otya okukyumuka. Ekyo nkikubuulidde tugende kanyomero kaffe akalala Zedmock Sabatontomi ono ku Culturalprides. Yes, nabagambe wange emmere saagala mulye buli njagala mulye nga mwana tumanyi nti kye muliira ddala. Akanyomero kaffe tukomyewo n'ak'emmere yaffe leero tugenda kuba twogera ku kibala kye bayita Ovacado. Ogiyita mulimi wammwe teeka mu comment section nze wendi okubanga kusomesa obeere ng'otegeera. Ovacado alina emigaso mingi nnyo gy'obadde omanyi ne gy'obadde tomanyi ng'ogyeko ogw'okutunda n'ofunamu ssente oba okulya obuli n'osigala ng'olya buli kati njagala nkubulira obeere ng'otegeera gwe kyolya mu Ovacado. Ovacado ayambako okuzimba obutoffaali bw'omubiri gwenna abadde abulira omusaayi mubiri gwina kuba gweyongera. Ovacado akuyambako okuba ng'olongoosa ensigo kwata ensigo yayo beera ng'omwattu gisekula gisekule bulungi gyanike okumala ennaku ziizo bw'emala okkala tandika ogikozesa ng'akozesa amajaani teeka ku kyayiwo gw'obadde nga gw'onywa naye tokose ng'oli mwattu mukazi wa lubuto. Disclaimer omukazi ow'olubuto tokkirizibwa kukozesa nsigo y'Ovacado kubanga tejja kukosa. Kwata zikuyambako mulimu gwe bata potassium onayambako okubanga ategeeza gwe ku magumba amagumba aganyenyeera potassium Ovacado ensigo zaayo zisobola okuba nga zikuyambako ku nsonga eyo. Ekyera alina pressure omutima ogukutujja kwata ensigo omwattu beera ng'ozikaza omala ozikaza beera ng'onywa juice waayo ajja kuyambako okubanga mwanattu gwe teweenyabiikirira. Nkuwa omukisa omulala otegeere gwenna ekirala gwe awonya ennyingo ezibadde mwanattu guzikuluma owulira ng'owakoze nnyo olunaku lw'eggulo okooye nnyo kwata mwanattu dakiika emu funa ensigo za Ovacado zikaze ebeera ng'ozigyamu onsigo obusaano obwo bunywe bugenda kuyambako okubanga mwanattu gw'otangira ennyingo ezo zibadde zikuluma. Ebikola byazo biyambako okuzzaamu omusaayi mu kifuba ky'obwanattu beera nga gwenna ogikwata. Bano abaana abalina ebifuba bakololakolola bafundikira ebibala bya Ovacado bijja kuba bibayambako. Nkuwadde ekirala ekirimu gwenno oyambako okubanga mwanattu gwenno oyoza obutwa mu mubiri alina obutwa mu mubiri kwata Ovacado obanga gw'okozesa. Nze nkuwadde kikoona ddagala olidda gwenno okwebaza wano kanyomero kaffe akajja bayita emmere yaffe eryanga bw'ofunamu saagala olye buli nga bano abalala. Zedmock Sabatontomi Crown Bubble King of Rappers tugende kanyomero kaffe akalala gwenno obuwanga n'ennono.
ndi wano okubanga nkuwa ku migaso gy'olubugo njagala olitegeremu okubanga mwana tugwe no tolutya olubugo emigaso gyalwo mitini nnyo ddala njagala obeere nga essawa za leero gw'ogitegeera mulemu okuddamu okulwewala mulemu okuddamu okulutya okukomaga kuno nga tekunaba kutandika kwakolebwanga baani kwakolera ab'ekika ky'enjovu kyako n'ab'eŋŋonge be baakomaganga mwana tu kye bayita zino gw'embugo nazzi kuno twayitanga buswange engoye tezinnajja ez'abazungu ze twambala essawa za leero tetunekaanekana olubugo luno luyambako omwana ttu okubanga lukola ki okwabya ennyimbe okubanga basimbuka omusika olubugo luno bakwambaza n'ofuna obuyinza olubugo lulina emigaso mwattu gwe nno mingi nnyo era luyambako okubanga mwana tuluwongera lubaale asinga yenna abasinga abasamize mu kitegeera nti mu mbugo zino mwana tulukuyambako okubanga olukozesa tufunamu ssente of course okatunda n'olyamu kati zeddimoko nga yagala okukola ekyambalo omuguza n'akwala n'akola merchandise n'amutunda n'alya ssente ze mwana tu nga tewali gwe nno amugambako tukubuwa omugaso omulala gwe nno ogw'olubugo zikozesebwa okumala wamu n'okusiba abalongo ekyo mukitegedde sagala mubeere nga muzzeewala embugo ddagala nnyo ate mwana tuzaali za mugaso njagala nkuwa omugaso omulala gwe nno okubanga ogutegeera oguvaamu gwe nno mu bugo olubugo luno olina omugaso lwe bayita okubika abafu mukimanyi ffenna abasinga batuziikanga gwe mu mbugo kyova olabanga waliwo abamu baziika mu mbugo nga kinaana kati atamanyi empewo y'amagombe yamma mufa olubugo ndi wano okubanga nkuwa omugaso omulala gwe nno gulimu kubanga mwana tu obuli mu lubugo olubugo ddagala nnyo ate olubugo mwana tulwa mugaso njagala obeere ng'okitegeera sagala obeere ng'olwewala okuva n'olunaku lwaleero olulengera lwettanire lukuba embugu mu mubiri ate ekyo kiraba wano wendi mbugumye ne we ŋŋenda mu winta ne we ŋŋenda ewali omuzira we mba nnyambadde olubugo mwana tunsigala ndi mugumu tugende kanyomero kaffe gwe nakalala tugende nga mwana tusomesa mwebale kubanga mwekumire Culturalprides Voices of Heritage tuli mu kufundikira wano tugenda kuba tusoma ku bisoko kano nkasindikirira abayizi aba n'abantu ba bulijjo tugenda kusoma ku bisoko ebyolukale ebisoko ebyobuwanga n'ennono bingi byanjawulo ebisoko abasinga mu kitegeera ekisoko ekisooka tugenda kuba tusoma oyige ekifuba okukubuguma oba ebifuba okuba buguma oba enkalu okudda okunywa kitegeeza kulwana ekifuba okukubuguma oba enkalu okudda okunywa kitegeeza kulwana okuyimba endubaale kitegeeza kubonyaabonya nnyo muntu nti gundi oyo annyimbisa endubaale ambonyaabonya nnyo okulya mu ndaggo oba okukooka kitegeeza kuyimba ebyo bye bibadde ebisoko olugero lwaleero tugenda kwogera ku leka abeeweeru balye takkusa wuwe leka abeeweeru balye takkusa wuwe nazi kuno ffenna kimanyi tukitegeera nti bwe tuba tuli ku luggi basooka kuwa gwe nno omugenyi olwo mu abaana b'ewaka mulina kutuula eno mabbali omugenyi yasooka okufuna ebifi ebitufu mwattu bulungi anti mwe muli bawaka omugenyi tukimanyi omugenyi mugeyi kati wabazze tulina okuba nga mwena tumuwa ebifi ebinene emmere tulina omukkusa omugenyi wakkuta kiba kimala bwe waka ne woota lye tumukirebyeko ne ku mikolo egy'enjawulo emmere bamanyi ogisiba naye ng'ate abagimanyi n'okufuna omugenyi wamala okukkuta wewaka gwe ne wootalya mbulamu bwa bulijjo olugero lutegeeza ki gwe nno nti mbulamu bwa bulijjo abantu abasinga bakola ebintu ebimu osobola okuba nga oli awo naye nga weerekereza essanyu ly'okuba nga olaba essanyu ly'omuntu omulala so ng'ate naawe ng'omuntu weetaaga okuba nga weefaako nga tonnayamba oli sooka obeere nga weeyamba nga tonnakusa oli sooka obeere nga wekkusa obulamu bw'ensi eno tosobola kumatiza munnansi oba tosobola kumatisa mu lya mmere beera nga naawe weefaako leka kukusa obweru ate owasula enjala nsigadde zedmoko saabatontomi tron baba king of rap alessandro badese freestyle mmere kulya muli balayi balungi okubanga mwekumira Culturalprides Voices of Heritage eddoboozi y'obuwanga n'ennono YouTube yaffe mu subscribing ku Ethnic Prides Organization wokka exclusively wosanga sheno yonna yonna abalala butematema mu nabuteekayo eyo naye yonna ng'ejjudde ogisanga ku Ethnic Prides Organization ate nga ekitongole kyendimu nga executive director kyekikutuusako sheno ku kamera babeerako baba Zubair TV mubanoonyeeko babakwatira emikolo baba recordingira firimu kyonna kyoyagala kukwata bulango Zubair TV ebeera nga ekikwasaganya sponsor wange wa Healing Garden nkwebaza nnyo mumunoonyeeko abaagala eddagala abaagala ki buli kimu abeera nga kikwasaganya tuyita n'abalala batwegatteko kuba munnaye eno yokka program gye mulina tewali ndala eno yokka yerabwa abantu ensangi zino ebakutte omubabiro baginyumirwa nnyo nsigadde zedmu okusaba tontomi tugengalineko olw'omukaaga olujja katonda babajjanjagge abankuumire.